enkola ya mwami Bwanika eyo yakikolako ne mwami Besigye. Nze omu ku bantu ndowooza okyajjukira nti nze omu ku bannabyabufuzi abayimirira ennyo nga people power etandise nenyimirira nnyo ne Dr. Besigye through kubanga nalaba nga Bwanika era yeeyambye embeera eyo nga yeefudde omuwagizi wa Doctor wa owekitiibwa Bobi Wine naye ng'ekigendererwa kye yali akola kwe kulaba nga asima oluwonko wakati wa Kyagulanyi ne opposition gye yasangawo kyekyali ekigendererwa kye ng'afuniramu waabwe kiba bwe kityo kisinziira gwe gwakolera ebintu byonna bye yavuma Dr. Besigye kati byayogera ku Bobi Wine. Bwanika yefuula champiyoni wa Buganda ng'agamba Dr. Besigye nti saawa y'Abaganda. Leero talina nsonyi agamba Kyagulanyi nga bwe bali abaana ba Kintu nti abaana ba Kintu y'empuuga era n'agamba nti Kyagulanyi ali ne Balubongoya ng'ate Bwanika amanyidde ddala teriyo bw'osobola kubeera mu Uganda na kibiina kirimu ggwanga limu n'eddiini emu. Yagambanga ti Dr. Besigye nga ne badda ne ku mwana omutanseremu olwa sitayiro y'enviiri ne bakwata mukyala Byanyima ne bagamba Dr. Besigye ne famire ye bali mu bisiyaga tewabirabanga awo social media etandikiriza eyo ejjamu amaanyi n'agamba era n'olwaleero kyekintu kyekimu kyayogera ku Kyagulanyi olingalaga eri project yaggwa bwekiba bwe kityo ali ku project yemu naye kakati ali ku party 2 phase 2 okay. N'agamba nti Dr. Besigye yabulawo ne ssente z'okukuuma akalulu obijjukira era talaga nti yalemererwa obbalaga accountability ku ssente zajja ebweru ne mu NUP temulaga accountability n'olwaleero kyayogera n'agamba Dr. Besigye asibisa abaana ba Buganda attisa abantu newammwe mu kifo ky'otuula ne mwami Museveni bateese n'olwaleero kyekiri eno kyayogera agamba abeerewo enteeseganya yeefuula champion prisoners bali bateebwe bwe twagenda mu togikwatako embaale yavumirira omusango ogwo oba okijjukira n'atandika n'okugamba nti ye talina kutogikwatako project ya togikwatako teyagiwagira n'agamba ye akuŋŋaanya mikono tukole referendum so ye Bwanika endaba ye y'ebintu ng'eyawukana fe abaali balowooza nti akyuse kati just bakkirize nti takyukanga bw'atyo kuba kweyubula ekinnuma nti akutte mwami Mpuuga agenze naye okubula yeekwese mu ye amwekweseemu era singa enkya bukeera ku makya singa Mpuuga naye yalaga nti it takes long okuzimba abakulembeze n'ate okubasaanyaawo kitwala akaseera katini ebyo bwe yali abyogera ebbanga lyamaze nga alwanyisa abantu nga Dr. Kizza Besigye bye yali tabimanyi yani asaanyaawo Mpuuga nze ndaba kati ye yennyini asaanyaawo Mpuuga mwami Abedi Bwanika asaanyaawo mwami Mpuuga kubanga wano tosobola kubanga omaketinga muntu kukulembera Uganda ng'omumaketingira ku ggwanga limu tosobola kuba nga oyagala omuntu akulembera eggwanga ng'omujja ku kibiina kyabaddemu ng'omukulembeze era kyakyalimu ng'omukulembeze mukyanaambaza mu kibiina kyammwe ekyo temulina platform nti muyinza owuliziganya n'olwekyo nga si byamulujjudde okuwuliziganya weekuli ate mbadde nsaba era nammwe mweyisenga ab'amawulire kubanga mumanyidde ddala nti twatula bino mu okubitegeera byava mu nkiiko byasookera mu nkiiko n'olwekyo ekyokugamba nti era n'enkiiko nakati zikyagenda mu maaso so
kati ekikulu ekiriwo embeera y'abadde Masaka amaaso kwe kugajja ku kizibu ate tudde ku Bwanika era kakati ffe mu NUP kye tukoze kwe ffe tugenze mu maaso na national tour kubanga Bwanika ali diversionary emirimu gye gyegyo kututeekako bikolobero azakikola ebbanga lyonna bwe twali mu kalulu abadde nga yesimba mu kalulu k'obwa president omanyi engeri NUP we yatandikira nkugambye nti mugendo kyova olaba nti NUP yakkiriza n'okuwa kaadi omuntu neyesimbirawo ku kaadi y'ekibiina ng'ate alina ekibiina gy'alinga omukulembeze obutabeera musasuse mu mawanga Uganda eri multi tribal erimu amawanga ga njawulo bwe batutunulira nga abaana ba kintu muli kweyuza bwe mutyo ebyo mwagala kubitukozesangako buli lunaku mwagala bitukozesangako mutu eyo enkola ya kudemonizing abaganda abazungu yatandikira dda ku mirembe gy'abazungu obote yagisaamu amaanyi bantu tebeeraliikiramu kowadde gwe bantu ki ewammwe Busoga abasoga bonna bawagira ekintu kimu nedda Magogo ne Kadaga basobola otuula awamu so biri buli wamu mulekerawo gamba era abaana ba Buganda tubalaba era abaana ba Buganda mulekerawo tukudemonizinga abaganda bwe bigenda mu maaso bwebityo nga mulina ekiruubirirwa ekya upcoming elections ngeno muli kweyuzayuza mu kibiina nze nalaba olunaku lumu wano Amuliyati nga Muteeso yawangula akalulu mu FDC Alaso Osege ne bafuluma FDC ne bagenda ne Mugisha muntu ne bakola anti nga temwagambako nti nno bannange Abateeso nga balina enkwe nga mweriddewo nga muyuza mu Bateeso Kizza Besigye yagaana okuwagira Mugisha muntu nawagiramu Amuliyati nga tetwabawulira mugamba bannange Abakiga mubadde mutya kakati ate temuli wamu eyo emboozi egamba mbu nno ebiriwo kati by'abaana ba Buganda kweyuzaamu mboozi eyale gambye nti ogwo muze omubi gwasigwa ku mulembe gw'obote ate abantu baffe bangi ne babigula ate kosa struggle ki obumuge maanyi onaibo ekyo kimanyi njagala nkubulire tusaalirwa okulaba nga abantu nga Bwanika tebalifominga kutuula tulwane nabo olutalo naye tekirina kyekikoze nabadde Busoga eggulo ng'olinga agamba nti ekiri e Kampala kyagendereddwa nakwongera Kyagulanyi na NUP maanyi so nga ate ne Busoga wabaddeyo ababogola simanyi nze Jeno Bigirwa temujja eno temukola ki so si Bwanika yekka si Baganda bokka abasoose okwogera eyo nti eno temujja kujja yes mulekerawo gamba mbwe abaana ba Buganda Bigirwa Muganda so waliwo bannakibiina abamu embeera eriwo ekisinde speedi ebayitiriddeko basigalidde it's not about Buganda speedi kamaanyi yes era njagala kusaba abatuuliriza namwe Abasoga temukkirizanga kibateekako nti Abasoga bali bwe bati nze siri Musoga naye Katanga Nyombe nga Abasoga baagala obbakkirizisa mbwera Abasoga abantu bakyogera ne mu lujjude mbwe era mutegerera ku myaka bwe giti namwe ne mukikkiriza kati n'Abaganda nabo ne babateekako ebyabwe n'Abakiga ne babateekako ebyabwe eyo nkola mbi ebyo byebyobufuzi ebyokukwata ttiimu y'abantu namba n'ogiteekako ekigambo ekinene kibeere ng'ekikoligo yes bino ebintu ebiri mu NUP si bintu by'Abaganda bino ebintu ebiri mu NUP ze bwe bukukuuta n'obubeera mu bibiina by'ebyobufuzi singa obadde ogenda tunulira ebiri mu Conservative Party e Bungereza batuuse ku level nga buli we balonda Prime Minister bamugjamu obwesige n'ekyo ekibiina era kyekikyali mu buyinza so bannabyabufuzi we wabeerawo akakukuutano tuleme kabatiza mawanga era ebyobufuzi nga bwe byogerwa Bwanika byebyo byebufuzi ebyomuntu omukuumira baagala azifu kugamba abantu nti NUP kibiina ky'Abaganda
kati embeera eriwo omuntu asuubireyo like a pressure group mu mbeera eyo nga pressure group omuntu agisuubire oba ekikulu nze kyemmanyi oba abakulu fe nze kyenali sinza osiima ng'owekitiibwa Mpuuga atabaganye n'ekibiina kye because ali ku suspension nebeera lifted n'akomawo ne tukola ekyo kyenali kikyasoboka ekyo kyenali sinza okwagala tewali kitasoboka mu mazima mu mazima n'obwenkanya kikyasoboka mwami Mpuuga nalindabyeko ku besiko nalindabyeko ku Mpuuga nga tebalinnya mu kimu ne Bwanika. Yes, mu byobufuzi okutabagana kusoboka naye bwe kiba tekisobose n'atandika ekibiina naye mwagaliza mirembe olutalo singa aluzaayo gye luteekwa otunula kubanga bw'abanga awulira nga takyasobola kubeera mu NUP kulwanyisa bwannakyemalira buli mu Uganda ng'alowooza nti nno ajja kusobola okukola omulimu ogwo ng'ali mu kibiina kiye kyakulembera so be it akikola ekikulu tusaba buli alina olutalo alutunuze gye luteekwa kukola ki kati si bwe kiri mwetunuzaamu ebirwa by'okulwanyisa akola ekibiina kya byabufuzi alwanyise NUP kati tatawaana yegatte bwegasi ku NRM kubanga abalwanyisa NUP Uganda erimu gurupu bbiri erimu gurupu y'abagamba nti embeera eriwo ntuufu ne gurupu egamba nti embeera eriwo esaanya kuvaawo twewe Uganda empya tusobola okuba nga tutambulidde mu motoka za njawulo naye tugenda weewamu tuyinza okozesa amakubo ag'enjawulo ekiba nti mu motoka y'NUP mwami Mpuuga alaba temukyalimu kifo kimutwala gyagenda ng'ate ne bagitwala dda Museveni ne FDC bagitwala n'agamba kaguleyo akamotoka akake yalayira akyali wali mu NUP kakati gwe lwaki obwedde ogamba nti agenze anti bwebukeera enkya omuntu akyuka bwebukeera enkya kati kyeggamba nti biri bibiri wonna wasalawo okuyimirira kasita olutalo aluteeka emundu agitunuza ekigambo mundu nkikozesezza kutegeeza effort singa olutalo alutunuuliza regimu eno etusibye mu mbeera eno kubanga n'ebizibu ebimu ebiri mu bibiina byaffe bivuddemu eyo enkola ya Museveni kubanga eyo enkola ey'okugenda abantu ne babeera mu mawofiisi ne beegabira ssente si kya Mpuuga. Mpuuga yali omu waliwo abalala bana owulidde mukyasattira bagibwemu obwesigo banedda akawumbi kaali kamu mu obukadde 7 ono yatwalako obukadde 5 so bali abatwala 1.2 biliyoni aba Museveni era baali bamusinga obungi era nze abantu abalinganga nze nzikiriza nti yali set up niwaye baba NRM ng'abo tebabanyigirizanga mu Sekikubo Opendi abalese Kiteeso banuupu era ebyo byegamba nti nno abantu lwaki kati togamba bannange nabe agudde mu NRM kubanga Basekikubo balese Kiteeso ekigoba ba komisona baabwe lwaki oyo yeto muyita nabe kinagguka lwaki oyo yeto muyita nabe kati mutwale nti naba aguddewo kale kinagguka ekyaba Sekikubo omanyi Basekikubo balina abafuga nange kyenva nkubuuza kinagguka anti abe NRM balina abafuga naye ekyo Ekiteeso bwe kiba ku merit kigguka bwe tuba nti palamenti esazeewo okukola bintu mu butuufu kijja kugguka naye olw'okuba abe NRM balina abafuga kizibu nnyo okuboogerera okutuusa ye ng'amaze okukola ki okusalawo naye era ekyo kye twagamba nga tutudde mu lukiiko olw'omunda mu NOP Owekitiibwa Kyagulanyi yagamba mwami Mpuuga nti bw'otejje mu kintu kino kijja kufuuka nga buli kaseera kyakukujeeja era n'amugamba nti ffe lwaki ng'ekibiina twagala tukiveemu nti tebajja kujeeja ggwe nga muntu bajja kujeeja kibiina kimwalya era singa ekibiina tekyavaayo singa kati olutalo luli ku NUP n'olwo nti nabo beegatta mu era ekirowoozo kya mwami Kyagulanyi yali agamba nti
mwami Mpuuga akiveemu alangire nti akivuddemu sente yali atutegeezeza nti sente yali tannazijjayo oluvannyuma kye twazuula nti oba oliawo tekyali kituufu gamba sente zireke n'ekifo kino beera nga kibaddize jangu concentrating ku bukulembeze bwe obw'ekibiina ffenna tujja kuyimirira emabega tugambe nti omuntu waffe baali bamuyingiza ekintu ekikyamu naye yakivuddemu akoze kyabuzira tusobole opininga abasajja bali n'agamba ekyo kikya wali mu meeting nakkiriza bwe yafuluma mu meeting n'asanga abantu ababi ne bamuwa amagezi amabi n'akivaako olidde kati kye baamugamba kituukiridde nti kati yaafuuse buli bakimpa enkyekubire buli asituka ku mukolo alangira ye buli awaaba awaabira ye mabiriza awaabira ye ab'enaalemu kati basitudde bawaabira ye nabbanja bamugambako ku mukolo naye alangira ye kwegamba tajja kufuna mirembe ate nga bannakibiina namwe museesaamu owulidde ate nga n'ekibiina kijemedde nzijukira bwetwali mu meeting eyo njukira bwetwali mu meeting eyo yagamba nti ekibiina bye kisazeewo bye ngenda okukola kuba siri munene kusinga kibiina era nkyamusabira addeyo ku position eyo kubanga kakati Mary nabali tebali mu kumusaasira bamufuudde wa kuzannyisa eno bakuba neno bakattakyaliko waabwe eyo embeera bamugamba nti tandika ekibiina bamulimba eyo embeera si nnungi kutandikiramu political party nnungi kutandika ng'oliwo n'ensonga z'abantu z'oyagala ziggwe naye totandika political party olw'ensonga ezo nti tebampa kitiibwa kubanga zensonga oli ze yagamba temuwa abantu kitiibwa temutya bakungu ate nga yo NUP munange eri ku people power fe abagiyingiramu tusaana twebuulirire nti eri servant leadership nti abotwala ate be baki obeera servant obeera ansale abawagizi enkola eri ekifuula NUP ekyenjawulo nti ate abawagizi be bakama b'abakungu kiddemu abawagizi concept ya NUP egamba nti obeera servant leader nti ono foot soldier ayinza okutwala gwe wadde MP ekyo kye bayita people power temuwa bakulembeze era amawanga nga America ago gowulidde genunudde abantu bebadduse emisinga kyova olaba eyo olufuuka president omuntu ng'abeera n'envi embeera ekyukirawo kyeyali asuubira omukulembeze gwe bacunya Barack Obama yakaddiwa olidde Barack Obama kati yadda buto ku myaka 5 yakaddiwa olaba ne Kenya kituuse genda otunule ku luto bwe yali si bwali bino ebyokugenda mu bukulembeze n'ogejja olubuto n'onyirira akasusu ne katemagana bya wano waffe wa Uganda tosobola kutandika political party ku nzikiriza egamba nti eno political party tugitandise olw'okugamba nti abakulembeze bakungu abantu tebajja badda mu kumulembe guno mu kyasa kino ekya mwakisangawo kyali ekyomuntu nkyafunye ekitiibwa kyekyo ekyo anti kiri Mmengo kati mwe tebukkiriziganya na Mmengo anti eky'Emmengo kyabuzaalirwa Bwakabaka bwaffe tobyogera nako tobireeta na mbino kyovula Bassaabasajja teyeetaba mu bino byaffe byakunoonya bululu kati obukungu bw'omuntu bukome ku geeti Emmengo oba atambula nabo omukungu wa Kabaka ajja n'ekitiibwa n'eminite ya Ssaabasajja Kabaka enkuluze y'abeene tetunulwamu tosobola genda n'ogamba nsaba accountability olidde ekyo era bwe tutyo bwe tukyagala nenkuwulira ng'obikyusa nkukyawa kyova olaba nze omu ku bantu abagamba teri kukuba ku Katikkiro kalulu Museveni bye yali aleeta kubanga Katikkiro bw'atandika okusaba akalulu aba agenda kufiirwa obukungu bwe abalonzi batandika omubuuza akana n'akaki n'akataano ekyo Beni Kiwanuka kye yayogera mu myaka gy'enkaaga ne batamutegeera ne kati abantu bamutegeera nti Kabaka bamushirudinga ebyobufuzi bino ebyakanaayo kyani ebyawulayawula mu bantu olidde Ssaabasajja asiima
naye feno bannambooze nze kati ndi ku mukazi wa myaka 5 mwena nina kati abaana bakulu naye mu kibuga bampita Nambooze n'akaana akato Nambooze olidde n'atazimbanga ku nju asobola okunvuma olw'obutasiiga yange rangi byebyobufuzi ng'abantu be bakuwa akalulu ye reality NUP gyeyagala abantu balabeko ng'abalonzi be bafuga ekintu ekigenda batwalira ogiteeka mu bantu ate kwe tulaba abantu bajugula ekyovu olaba Kyagulanyi yawangula akalulu era abantu ebawulira bamutendereza nti weebale kutuzibula maaso abo baali batuula eri nga bakungu kakati naffe tuwulira ku buyinza. In fact constitution ya Uganda bwesoma Museveni atuddeko ntuule power belongs to the people. Kyemuliko servant leadership nti gwate leader gwoba servant naye tekitegeeza kunti oboola. Exactly bwemba ndi mukulu era kyovola n'omukulembeze waffe agamba abantu emirundi mingi akizeemu ng'awulira ngamba nti ne bw'oba nga gwo obuyinza bwobwo ate tekitegeeza nti onchunye. Onchunye naye okuchunya kwe kuluwa soja kuvuluga abantu nga ba MPs nga babavuluga batya wabaawo omuntu n'avuma abantu n'abalangira n'akola ki ekyo kibi era ffenna tukivumirira nange sikyagala nange emirundi egimu obigumira bugumizi. Yes naye omanyi ffe abakulembeze tuli so shielded tulina abantu batuwa ebirungi bingi nti tuteekwa okudevelopinga gye bayita hard skin ne tugumira ng'ogambwako omira bumizi buli ekijja n'okireka ne kiyita kati kyova olaba mu nsinga ezo ezirimu demokrasi ow'ekimmemmette okubeera abantu abasinga ebitiibwa n'emirembe be batali mu byobufuzi. Naye abantu bwe babeera mu byobufuzi olaba omusajja Trump mu bugagga bwe bwonna bw'alina naye Abaamerika bamuliko bamubuuza akaana n'akataano. Waliwo wetwaliyo wenaliyo mu ddwaliro Nasa Pelosi baawe ne bagenda bamukuba ekiyaye ne kiyingira ne kikuba bba wa Pelosi. Naye waliwo abantu bayogera ebigambo ba MP abamu bayogera ebigambo ebyokusaagirira nga balinganga abasekerera Pelosi naye nga mu Amerika terina abagamba nti vaayo oyo gundi Trump yatuuka n'ogamba Nasa Pelosi olina amalibuwo olina ki olina biki kwegamba sigamba nti birungi naye bibaawo gundi yagamba mu musango tolina binyiigiramu oyinza okunakuwala naye tolina kitwala wala nnyo nti ekyo kisobola n'okugambisa nti nensi ekomaawo olina kutegeera konsepti y'abantu okubeera n'obuyinza kati abantu bano tulina okubayigiriza nti bannange ne bwe muba obuyinza bwammwe bano ba servant leader naye nabo okusobola okusavaivinga nti obukulembeze busavaivingira kuweebwa kitiibwa owulidde weewaawo mwe bakama baabwe naye ate mulina okubalekeramu ekitiibwa babaweereze. Kakati mu musango gwa Fred gwa Muyanda versus Fred Badda gwali eyo Sese waliyo ow'ekitiibwa Muyanda yawawaabira Fred Badda ng'amuwaabira nti bwe baali mu kalulu Badda yagenda ng'agamba nti omusajja oyo omukulu oyo Muyanda tazimbanga na ku nnyumba talina maka era n'agamba nti ekyo kyanfiriza akalulu. Kooti Supreme Court bwe yali esala ensonga eyo yagamba bweti nti singa tugaana bannabyabufuzi okwogera ku bannaabwe ebigambo politics ajja kufuuka very boring. So kiryoke ne bagamba nti omuntu bw'akwogerako ky'oba obanja naawe kufuna budde bwanukula. Ne bamugamba nti mwenna mwalina ennaku ze zimu mu kalulu
ono bwe yali kwogeddeko ebyobulimba nti omusajja omukulu talina nju gwe kyewalikoze ng'ogenda olaga abantu enjuye ng'onaaswalana nnyo tewaliwo ngeri yonna gyosobola kugamba abantu nti ojja kutuuka awo kati abantu omanyi omusajja ono Zuckerberg baali bamugamba nti Zuckerberg waleeta emikutu gya social media egiyambye abantu okwogera ku bannaabwe okubatemula okola kinagamba social media ndabirwamu nabino edda byalingayo naye lwakuba nti abantu babyogereranga eyo gwe n'otawulira naye ngera babanga ng'oba obayitako bwoti mu motoka tebagamba kiikyo kigenda kulu kiri nti bannayuganda basaana bamanyi nti embeera Mwami Museveni gy'ataddewo ya lutalo tubadde twagala nnyo tutambule bulungi twogere eri abantu baffe without instance ekyo kyetusabirira naye nakiringa ekiganye Mwami Museveni yagenda okusalawo kati bukya bwe tugenda omuvuganya okusalawo gyali kyetuli kulabako kati program yafulumya ennaku nnyingi kiri eri gyali kati the first day failed out si tekiri mu ngalo zaffe kiri gyali okusalawo butya bwe tuba tumuvuganya kati okinagaana kubangako okumuvuganya tulina omuvuganya kati ye yalina okukola ki okusalawo butya bwayagala kibeere nze ndowooza oluvannyuma lw'okulembera eggwanga emyaka 40 yali badde feya nakkiriza Uganda ofuna transition ey'emirembe nga tuli mu ggwanga nga n'ow'amagye asobola okumenya amateeka g'amagye n'agenda akuba enkuŋŋaana z'ebyobufuzi naye n'ogaana ebibiina by'obufuzi ebiwandiise okukuba enkuŋŋaana era ng'oyagala bannansi baddeyo eka abasirike beebake ate yemmwe babeera wano bannange nuupu muwedde amaanyi mugenda ddi mu byalo tugenze mu byalo nti ate kati lwaki mugenze muki mu byalo munaamalako tusaba mutwegatteko mmwe kubanga kino kya ggwanga lyammwe owulidde Mwami Museveni bw'agaana opposition okubeerawo kyabategeeza nti gwe kasabuli tolina choice mb'ogenda kubeeraawo nga tolina option enamba yesimu yeyo eri ku simu embeera yonna yonna eri mu ggwanga gwe tokyalinako ludda lugamba nedda hello Sebo kale Sebo bali kulaba tumwine osinziddewa kizingizeno mu kiteezi yesebo Honorable Namboze mutumiddeko mwagala nnyo bambi omugwa abaka abasinga nga neesiimye buli lwakuna ajja kubeerawo era mugoberera nnyo naye nze ensonga ezigenda nnyo ekisooka Mwami Museveni yenga wangi Mwami Museveni alemeddwa okukyatula nti tayagala bamuvuganya naye nze nsaba bannayuganda tusite kimu tubeere kimu abannayuganda twasalawo kimu twalina tukulembera era okulaniriza entamu kabaleete zidayivaalyoni ezenkanawa wabula kyesaba abantu bannuuki kiri kimu mukulu mpuuga tumwetaaga kuba waagenda tagenda yekka agenda n'abalala baalina abamukkiririzaamu tubeetaagira ddala nze nteesa baali badde bakwatagana ne bateesagana mu ngeri ya kisajja gikulu ne bagonjoola okutakkaanya ne tutambula ne tumala okwejjako ekizibu ebisigadde ne twegonjolera muli muntu okay webali nnyo hello Sebo osinzire otya Sebo bulungi Sebo amannya go ne wosinzidde nze Fred Kasoma kuva emukono Sebo Kasoma yanziza okulaba ku mubaka waffe Namboze Sebo naye omwami oyo gyatutwala tetulaba ani oyo Mwami Museveni kuba tatukkiriza kuba kutambula gye tulaga buzibu ki okay kale webali nnyo bali ddala hello Sebo kale Sebo amannya go ne wosinzidde Moses Busia Sebo yasinzire ekyokera omukyalo oyo Sebo abamu amaanyi gaali gatugwamu ne mugeze mutuzamu ku maanyi mugende mu maaso maama
Yes, sebo. Tweyanzanyise. Kale sebo. Hello. Hello. Wani sebo. Yo, leko sebo. Kale sebo naye gye baleko. Wande mesiimya nnyo okulaba omukazi oyo. Ani ono era asinzidde waggwani? Amukeine Lugaba Joseph okuviira ddala Embarara. Yes, sebo, okuva Embarara. Bannange abantu nga tebamanyi vali oyo omukazi bannange. Bannange namboozi nkutumiddeko. Kale munambala webale kulaba. Mazima bambi tweyanziza empeereza yammwe. Yes, sebo. Naye bambi oyo omubaka singa bandimulese wano ewaffe. Embarara. Mazima bandimulese wano ewaffe kubanga nze ndabira ddala abantu bayinza okuba nga tebamanyi ekimulimu. Okay. Ojja mulabanga buli lwakuna wano ku baba. Okay, sebo. Kale sebo. Hello. Hello? Wani sebo. Hello? Wani sebo. Oh, sorry. Hello. Yes, sebo. Wani sebo. Hello. Sebo. Oyogerako ne mukweza kira mukubira wano ekatwe. Akira mukuve katwe sebo. Kati nze kyembadde mbuuza mukulu Nambooze. Ekibiina nga NUP tekisaateekawo mbeera egobanga bano ba Abedi Bwanika. Okay. Ajja kuddamu. Hello. Sebo. Yes, sebo. Webale sebo. Kale sebo amanya go ne wosinze. Kale sebo webale kulaba amanya go ne wosinze. Ebijja nsinzidde eno nsinzidde Nateete. Yes, sebo. Sekayonde David. Yes, sebo Sekayonde. Nga ntegeezeewo Kabusi Moses Sekala. Erinnya Sekayonde mutabani wa Mpumbe Gakyolwenje naye ngamba madamu Nambooze bwe mwaniriza bibale kulungamya nsonga era nzize muwuliriza. Naye nze mu kulaba ekizibu kyabwe si NRM si Pulezidenti Museveni ababuulira ekizibu kyabwe era n'abantu bwe baalonda nga balonalibwa ebibiina byabwe ne bajja basookera ku Nambooze ne bamulangira nga tuwulira bafunyiza engala waliwo omugenge basaliddemu n'ebbaawe twabuwulira bavuddeawo bazze ku Muzeeyi Besigye muntu omwoyo mumumanyi lwaki alangira abantu abaave bokka agenda alangira buli omu twamulaba e Masaka ekigenda alangira abannuutu ekizibu ky'eggwanga muntu eyo omwami obusijja mwogera naye e Masaka muliga Sekabembe. Kale Sekabembe. Yafunamu babiri. Hello. Wasita Stewa. Bulungi sebo sibetani. Nze inginya nuwekazo. Eso nuwa. Simanyi empeereza yammwe. Webale sebo. Nebaza nnyo madamu Teacher. Nze musaba ayongere okussamuko ku maanyi eno puroguramu eriwo ey'okujja bampuga kwa bakomishona ayambe okissaamu amaanyi biwamu naye. Hello. Hello. Sebo. Siwa. Bulungi sebo sibetano amanya go ne wosinzidde. Amanya bamutalo kyamuzi Godfrey nsinzidde Kyengera. Yeru kyamuzi. Bawo ku poliisi Kyengera. Sebo. Manya Abaganda balina olugero olugamba. Tewebbanga otamwamukira. Tewebaka. Bwanika batamwamukire. Ajja kubanga Muzeeyi Mabikke bo bafune gye batega olusogo lwabwe bajje batawanye ebibiina mwebali mwezi otunuulira Bwanika netali yekka ali ne Mukaaku ali ne Mabikke mwebali bannabyabufuzi mwebali Museveni gye bo bafudde akologoyi bakozesa obukozesa nga bawa ebisubi mwe Munnayuganda ne mudda ne mukulaba abo ne bateekako bannamawulire kamera naye nga ensinga yo bagyonoona abantu ba lubatu ng'era bali mu buyinza bali akakundi. Okay, mwebali nnyo mwebali ddala bannaye mukkiriza tukomawo
njagala Honorable bw'abaanukule nange kanywe ku lwendo lw'amazzi nga Honorable bw'abaanukula wakuba ebimu mbadde sibifunye bulungi oja summarizing mukulu Luchamuzi nange kyenzikiriziganya naye nti nno bano kubanga tebereza ntambudde kiro kino naye obudde tubumalidde ku mwami Bwanika amaaso tugaze ku muntu omu so ng'ekizibu kyaffe ffenna Bannayuganda tukimanyi so era ndowooza afaanana n'oli agamba lwaki temumugoba naye omanyi era nga kyeŋŋambye nti mu people power mu NUP obuyinza bwa bannakibiina bano abantu tetwagala nnyo batutraininge ng'ekibiina process z'ekibiina zijja kubaawo naye waliwo ebikulu ennyo nga bw'omanyi mu NUP we want to major on majors and minor on minors kati tulina ebintu ebikulu ennyo tukyali mu process ya kwongera kutereeza constitution y'ekibiina nabo bakimanyi olidde nti no waliwo mwami Kibalama constitution gye yalina yali ya kibiina era ekyali tekikola kati olw'okuba ekibiina kikola waliwo ebintu bingi nnyo bye twetaagwa okutereeza ne gavumenti etudde ku constitution yaffe bagiganye bukyanga tugiwaayo baagaana okuteekinga process egiteeka mu nkola nga beekwasa nti waliwo emisango egyatuwawaabirwa n'olwekyo tubadde twagala tugende ku bintu ebisinga obunene ekirala n'okubawa nabo obudde tetwagala batutwale mu kukemebwa nti fe olutugambako ng'enkya bakugoba mu kibiina twagala ensi ebalabe ate era tukkiriza nti abasazi b'omusango abasinga obulungi si naye ffeena e Kampala naye be bannakibiina eyo abalonzi yesebo so bano si be basoose waliwo bano bakagabo waliwo Jimmy Lwanga mumanyi bye bakola naye era enkola y'omukulembeze waffe agamba abantu basaana baweebwe time nange namboze enkya bwe neesanga mu buzibu nange nalisiimye okumpa obudde so how they will use time when baweereddwa ekyo kibeere kyabwe naye sigamba nti no kwekusobya time frame weri nti mbanga bweriti we are taking our time fine tutekinze obudde bwaffe kyova olaba president vice president Mukulu Mpuuga akyaliko ali just ku suspension naye akyali buki vice president w'ekibiina era kyova olaba tewaliwo mulala mu Buganda so programu y'ekibiina by this time twagala electoral commission eyise constitution yaffe at the moment ye priority kutereeza constitution tuli ku recruitment y'aba members tugenda kulonda party structures ye process tuli ku national tour tetujja kuvaako ekyo ate tudde ku birala electoral commission twagala mukole obuvunaanyizibwa bwammwe tukoye okulaba ebitongole bya gavumenti gyowalabye Human Rights Commission nga chairperson wa Human Rights Commission talina wadde n'obudde ow'ekitiibwa amuyita nyabo chairperson nenga fa wano baleeta amagye bakwate kakati ne electoral commission nayo byerimu ebyo so tuli ku national tour tuli ku registration y'aba members tugenda kulonda kati osanga mu kulonda eyo gye tujja okuva structures zigwe n'ebirala bijja kuba nga tu constitutinze disciplinary committees naki so kiriba kyetagisiza okumaliza tulina dakika bbiri naye bubaka kibwenza okulekera ab'ebyokwerinda nga muli mu national tours zammwe zino ab'ebyokwerinda njagala mbagambe nti tebalinda kuwamba gavumenti nga eggwanga limaze kusasika olaba Gaddafi bwe yali ayonoona Libya abasirikale babeeranga ku saidi ye ne bacunya opposition ne bagisaanyaawo naye watuuka ekiseera nga tebakyalina ng'eggwanga lyonna tokyalinawo okwata gamba nti nno ozikirize so tumanyi nti nno ebinyiga bannayuganda byebinyiga n'abapoliisi n'abamagye n'abaki si kirungi kuleka ggwanga lyaffe lyonooneke ku lw'omuntu omu n'olwekyo tusaba abasirikale nabo okumanya nti nabo bannayuganda era balina obuvunaanyizibwa eri eggwanga nga omuntu omulala yenna bwabulina
era bagamba bakuma abantu nabyabwe tusaba banywerere ku birayiro byabwe bye bakuba mu ssemateeka. Onaku mulwaliro tukweyaza byasuso abalejo kazanye nabyo onaku mulwaliro studenti bitambudde bulungi luwagamidde yongera kwekwasa Mukama Katonda kasita obulamu bubeera nga bukyaliwo tumanya kajja kukyuka. Nze Simon Owen Kaswabuli kiza tutambulemu ffenna okupaka tunakoma kusankala tutunulira Uganda yaffe nga bwetambula tukira nti ate nawe maaso eyo tukuwa omwaganya ku namba y'essimu gye tuba tukuwadde kuleka nti ate nga twotesa naffe ku biba byogeddwa wano mu studios Uganda nakutegeeza nti yo ebibeera mu byolukya bibeerawo olukya bingi byogerwa so abatujjana mu program platform netubitematema ne bannaffe ab'enjawulo tujja kutunulira olunaku olwakuna tubeerawo ne Betty Namos Mwalimu Studios era awo tuli kulozaloza njamu omwaganya tutandikirawo n'ensonga okuba twakoma wali ku lwokuna biki ebize epya nga birabikira mu bwana yagana betukwaniza kuba wali mukono municipality buza ku bannayuganda basibo ne banyabo abatulaba mwebala emirimu mwekaze mwekaza mwebala emirimu nebaza Katonda okuva twawuliziganya wetwali wano ku lwokuna oluwedde ate paka wano olwaliro ye wiiki eyaffe ku platform 1 mwebale gye mukola mwebale n'akaseera kano okukatuwa era tukasaba mukatwongere omanyi ekineerekesa neneesubya otulo nenteekamu okunyiikira okwenjawulo nti kikulu nnyo abantu okuwuliriza abakulembeze baabwe ne bw'oba togenda kukkiriziganya nange bwe njogera gy'oli naawe kikuyamba okusitula endowooza eyiyo ne bw'oba nga gwe byendowooza gwe si byolowooza nze bwe nteekawo kino ekyange kikuyamba naawe okusitula ekikyo naawe n'ogerageranya n'ekyange so mwebale nnyo mwebalire ddala nange mbebaza abababa TV omukisa guno gwe mwangonomoddeko ne mugumpa ti buli lwakuna ssaawa 4 tubeerenga wano nammwe tusaba Katonda atuwa obulamu n'ekiseera ekirungi nammwe abawo obugumu mugumire ebigambo bya Nambooze so mu wiiki yaffe wetwakoma kululi nsonga ya twasitokera ku nsonga y'okubala bannayuganda era bwe mwali wano mwasaba nti wekibakisoboka ennaku zayongeddwayo paka ku Sande ate no basooka gamba tetujja zongezaayo obaka bajeti nagamba ano nti kyetagisaamu bajeti akawungezi kaleero nfunye essimu olwaleero ndowooza lwonna mbadde ndi masimu nga mpuliziganya n'aba UBOS particularly ku kitundu ekyange ekyamukono but in general metropolitan area nga mbadde nga ndi mu kukumaakuma ababaka abava mu kitundu kino okulaba nga tuteekawo protest okusooka nooti ekiwandiiko ekyokwemulugunya mu butongole olw'okuba nti wadde okubala abantu kwaliwo mu Uganda yonna ne kubaamu okusoomooza naye tulowooza nti mu kitundu kino ekya Greater Kampala Metropolitan Area abantu tebaabalwa ekirungi n'aba UBOS nabo bakkiriza nti wano waliwo nnyo obuzibu bwe tukubaakubamu nti ne mu kulonda era okwawano okwagootaana obululu bwatuka ssaawa za misana n'ebintu bingi nnyo ebizenga bibeerawo kakyagala kiringa ekigamba nti kyagala tufuukira Omuganda akiyita kigombo ng'ekigendeere omuze ogutakoma kubanga omulundi ogusooka ebeera coincidence you can say maybe it was a coincidence ogwokubiri maybe it was an accident ogwokusatu maybe it was a mistake but when it becomes the fourth time then it's an habit mu Luganda tukiyita kigombo muze era kiba tekikyasonyiikika nti eno tekyali coincidence nti bawuliriza waliwo enkola engenderere ey'okufa eby'ekitundu kino bongezaayo ate ngekimu ku bitufeebisa ndowooza engeri gye tuyimiridde muki mu kuwagira regimu
awo tutadde mu byabufuzi byamu anti era nange nze ndi wano ku programu eno njijanga munnabyabufuzi era wayise musawo muganda munnaddiini mbuulira enjiri munnabyabufuzi aleete bwino ku biro nze mpa political perspective ku buli kintu nti abakulembeze bangi batera nnyo okuwalanya abantu b'omu bibuga abakulembeze bangi bwe bafuuka bannakyemalira obanga eggwanga tebalifuga bulungi batera nnyo okuwalanya abantu b'omu bibuga. Lwaki? Abantu b'omu bibuga babeera balabufuko, sigamye nti ab'omu kyalo si balabufu naye babeera exposed. Omanyi obulabufu ne exposure byanjawulo olw'okuba nti ebintu bingi baba babiraba bibatuukirako, basobola bulungi nnyo okugamba nti nedda wano tetuli bulungi. Kakati ekirala abantu b'omu bibuga emisolo bagiraba butereevu. Obulungi oba obubi bwa gavumenti mu kibuga obulaba butereevu kubanga kyo mu kyalo kera ku makya n'okima amazzi ku luzzi n'ogenda mu kibira n'otyaba enku n'olima emmere awo mpola. Kati ogenda otegeera obuzibu bwa gavumenti osobola obutegeera ng'amafuta ag'omu ttaala n'ebyomunnyo ne sukaali. Naye wano mu kibuga buli kantu konna konna okuva wosula oba luki oba ki byonna engeri gye bibeera bya mu nsawo. So mukino ekyabaddewo ekyokubola abantu. Kakati njagala ngambe nti mu kibuga gavumenti bwefuuka embi etera nnyo okuwalanya abantu b'omu kibuga. Zimbabwe Robert Mugabe yatuuka n'ekiseera n'akola gye bayita operation Mulamba Stavina bwe batyo bwe bagiyita n'asala amagezi to disperse the urban poor nga yekwasa obusongasonga. Yasooka kujjawo kulonda mu kibuga alale n'akyusa ekibuga n'akikwasa executive director abakeesa ekibuga n'ajjawo okulonda mu kibuga alale n'akikwasa executive director ne batandika okusenda ebifo bye bayita ebyobivulo oba ghetto abaavu gye basula okutuuka United Nations bwe yavayo n'egamba nti ekiri e Harare mu Zimbabwe kati kutyoboola ddembe ly'abuntu. So nekituuka ne ku level eyo kati bodda wano ndowooza era olaba obukulembeze mu kibuga kye babukola Kampala n'emiriraano kubanga abantu mu bibuga wano tebatera kulonda gavumenti. Ekirala gavumenti eba eyagala yeegobeka abanaku b'omu kibuga kubanga baba kumpi ne State House baba kumpi ne radio neki kyangu nnyo okuwamba ki kati kana nzikiriza mmaleyo nti kyangu nnyo okwegugunga ne bajjako ki gavumenti. Kati gavumenti etera nnyo batajetinga okubalyazaamaanya one mu kalulu ne babuleeta leeti mu kubala ne batababala therefore bwe banatuuka okugabana keeki y'eggwanga tebajja bbawa kyenkana muwendo gwammwe olwo ekibuga bakibakeesa. So twagala abayubos bakole n'amaanyi baleme kutulowoozesa nti kati kifuuse kagenderere nga naye bw'okubiriza bannayuganda okuba ready nti gavumenti eyagala tukeesa kiki kibuga. Era olwaleero ku mikutu gyaffe gyonna egy'emukono ntaddeyo obubaka nga ngamba nti abawubos engeri gye beekubye mu kifuba ne bagamba mukono municipality okutandika n'olunaku lw'enkya bagenda gisindikira ababala abantu ab'enkizo nti nsaba buli muntu ate abalibwe yeeteeketeeka omubala n'amasimu tugawaddeyo. Ekyokubiri kyenjagaliza mukono kyenjagaliza Wakiso Mpigi ne Kampala mu kitundu kino kye tuyita Greater Kampala Metropolitan. Webale nnyo webayitira Honorable Betty Nambooze. Week still mu kitundu era kyekimu obutemu bweyongedde obutambi bufuluma buli olukya obutemu obuli ntandise okulowooza nti oba tulina silent genocide ekitta abantu naye nga kikwekeddwa nga kitandikidde ku omu ati babanga abatta omu lumwe mukono nakwata ekkalaamu nentandika okuwandiika buli wa bodaboda gwe bakuba akatayimbwa ng'ekigendererwa kwegamba nga ndaba okutta abantu n'akatayimbwa kiyitiridde ate solution tewali nengenda nga mpandiika bwe natuuka kuwa 12 entengereze ne zinkwata 12 yes wagenda ku poliisi emisango gyonna gyonna gyawaabwanga
kati olwayitamu natandika okubeera MP mu 2010 nentandika okuwandiika buli gwe battanga muwandiika buli gwe battanga muwandiika tugenda otuuka mu 2013 ng'abantu 12 mbawandiise nentya kakati ekyo kiba kifuuse kitta abantu naye nga kigenda ate weewuunye tewaliwo omuntu ali awo gwe bakwata ne bagamba nti ono ddala yakuba akatayimba bakyanoonyereza waliwo ekiseera we battanga abantu abakyala abakeera mu butale nga babatuga n'abaana abawala abakeera ku masomero ekyo ekiseera nakyo kyabaawo ne wabaawo ekiseera we baatuga abakyala eno entebe nga babaleka babavodde nokubafumita ebiti mu bitundu ebyekyama biki nga mirambo baleka bagivodde waliwo ekiseera we battira abaana abato mu kiseera ekyo we babulizawo akaana akali famous ke bayita kakakama ke babba ebugoloobi olidde ng'abantu babba abaana ne bagamba n'ogamba mutuwe ssente bweziti tubakomyewo ekyewuunyisa mu biseera bye bimu awo gavumenti we yaleetera etteeka bannange nno ndowooza mulaba obutemu nga bwe buyitiridde ku baana ng'ate ababatta bakuba n'amasimu kati mutukkirize buli muntu tuwandiike essimu ye ekyokubiri ne kamera zeyongere mutuwe n'olukusa okuwuliriza amasimu g'abantu eryo etteeka ne liyitiraawo ne wajjawo ekiseera ekyokutemula abasiraamu bamasheeki obajjukira buli musiraamu misana tuku kawungeezi ne babatemula nnyo ne wajjawo ekiseera ekyokutemula abakungu kati ate awo ne bagamba nti bannange mumanyi tugule kamera nezijja nolidde kakati ne wabaawo ekiseera ekyokwokya amasomero n'obutale amasomero obutale kakati tufunyeyo kino ekintu akaseera kalakaze ekyokugamba nti waliwo abatemulira mu takisi ku boda nga batta abasaabaze oba abasajja abalina ekyoyooyo nti omusajja n'agenda ng'akwana abawala nga bw'abatuga oli wamulabye nti yakatta bana yasse bataano mu nnaku 69 gy'emyezi 2 ne wiiki ng'emu natta abawala bataano ng'abatta abateeka mu motoka n'abeerako nab'ennaku n'abatemula n'asuula emirambo mu kitundu kye kimu ekyekajjansi naye ne kitwala ebbanga poliisi okulaba nti buno obutemu bufaanagana because obutemu bwe bufaanagana mu criminology batusomesa nti nosanga mada bbiri nga zonna ziri mu circumstance yemu area yemu kikuleetera muli ogamba nti what is this olidde so kakati bino mbyogera ate erudda nze shadow minister wa internal affairs ensonga z'omunda mu kati walabye akatambi akalala ku Ben Kiwanuka street omusajja ne bamukubawo ne bamubako emitwalo 45 waliwo kati ebyokkuba ettaffaali kati si katayimbwa wabula ettaffaali n'ejjinja lya minzaani olidde yo baani amanya nti nno liba jjinja lya minzaani kubanga n'ababikuba bangi tetunnabalaba ate abamu be bakuba abawona baba tebaddamu abasinga kwogera polisi tetugamba nti tukyanoonyereza olina wali kakati omuntu yali badde abuuza nti kamera zituyambye zitya kuba kamera ezo zajja kuyamba wano okudetektinga gamba abantu abo abatambula abo entambula yaabwe teyesigika tukagoberere oba at least obutemu bwe bubaawo kamera etuyamba n'okutracinga mangu omuntu jjukira tugambibwa nti buli munnayuganda bamukubadde ekifaananyi gyekiri mu data baatugamba muleete ebinkumu muleete feesi muleete amannya fe olukuba kamera security kamera olukuba ekifaananyi beppa nga tukirwaninga mu nnira nga nnira ekisooka ngegamba yono gundi gwe mwawandiikako owaki owegindi nga tetunalaba system eyo gye tutaddemu ssente empitirivu bwetandika kukwata bamenyi b'amateeka 1 kituufu nti system twagula kikwangala oba kino mwami Museveni kyeyayogera kituufu nti waliwo kawuukumi mu poliisi nti nabino babimanya nino babisirikira bigenda okujja nga tufunye IGP omupya
era parliament yamukakasizza wiiki eno tufunye inspector general of police omulala ekisinga okunsanyusa era jidde mu kaseera kwogerako kisinza okunsanyusa nze nga shadow internal affairs minister nti Mwami Museveni yakutte poliisi n'agiddiza abantu baayo poliisi yakutte poliisi n'agiddiza poliisi kuna bigeyo mwayogeranga nti poliisi ejjuddemu bannamagye ekyo kibadde kintu kibi nnyo kubanga amagye by training and orientation gakola ku enemy omulabe w'eggwanga era go gakuba kutta kusaanyaawo era ogamba ow'amagye nti muwakazi house omwo mulimu aduuyi n'agikuba bomu nga tabuuzizza nti yazimbwa sente mmeka yataasa ggwanga naye ye akuba n'aduuyi poliisi ediringa ne munnansi ateeberezebwa okuba nti azizza omusango oba ali kumpi kuzza omusango n'amukuuma n'ebintu in fact era poliisi evunaanyizibwa okukuuma bannansi n'ebyabwe kati gano amagye zino forces biri za njawulo kati boddira amagye ne gabeera nga ge gavunaanyizibwa ku kukwasisa amateeka n'ebiragiro munnansi afuuka enemy owa institution kwegamba amagye go bagatendeka kulwanyisa aduuyi kati bwogagamba nti mugende mukole emirimu gya poliisi munnansi yafuuka aduuyi kakati amagye poliisi kyetuva twagala okweyozaayoza nti Mwami Museveni yekubye mu mutima n'alikwata poliisi n'agizza mikono gy'abapoliisi kinakyusa mu nkwata y'emisango wabadde mpandiise ekiwandiiko kiramba kyenjagala osaba poliisi palamenti enzikirize nkisome ku lwa gavumenti yaffe ekulemberwa leader of opposition mukulu Ssenyonyi nga njagala ne bwino nga muleesa nti mugamba twagala bwino programu eno nti wabaddewo n'obujulizi obulaga nti ne poliisi ya Uganda kati bagitendeka mu nkola ya kijaasi kigenderwa ki nti poliisi yennyini eri militarized ng'oggyeko abakulembera kati be bakyusizza twagala baddeyo n'ebisomesebwa abapoliisi nabyo biddemu bibeerenga naye roles ziba zanjawulo twagala poliisi eddeyo efuuke poliisi mu bino 1 mu bukulembeze ekyo kyawedde 2 mu ntendeka mu nnyambala neeyisa mu nnyambala olinawo akabuuza edda ng'omuntu ne mu bikozesebwa edda obutambi bwobumu ku bwo ekifaananyi ky'owa poliisi omwana eyasoma mu gyenkaaga mu gyensanvu mu gyekinana kyamanyi kyabanga mu sadikale wa traffic era nga kibeera kifaananyi kya omusirikale asazisa omwana ekkubo olwaleero omwana bw'omugamba nti kuba ekifaananyi ky'omupoliisi ajjamu okuba n'emmundu AK47 owa poliisi emmundu AK47 mmundu ya lutalo owa poliisi abeera na batuuni na pistol ana ajja kugamba nti sinzira ku bantu betuli kukoleramu nti nabo bonaleeta batuuni tojja basobola olowooza nti n'abamenyi b'amateeka abawano bamaanyi nnyo okusinga abamenyi b'amateeka mu nsi nga mu Amerika ezo ensi zirina abamenyi b'amateeka n'abantu abaziwalana naye tosobola genda ku airport oba New York oba Washington oba wano osangawo wadde omuntu akutte emmundu era buli woligenda ku airport n'osanga akutte emmundu AK47 omanyi oli mu Afirika n'ezo ensi ziriko abaziwalana abatujju baani n'abantu ba bulijjo balina emmundu naye tosobola kusanga musirikale ng'akutte AK47 mundu ya lutalo so kati bana abapoliisi osuubira nti wajja kubeerawo enkyukakyuka z'amaanyi kubanga abakulembeze baabwe n'abapoliisi kati poliisi yalingamu ebitongole bisatu weewaawo bina ekisooka waliwo poliisi eno gye tuyita central police wabeerangawo ne gye bayita local administration police ey'abamusirike ekigambo musirike kubanga exactly ekyo kye baakolanga
crowd control ku mikolo musirike omukulu akoze eki abantu kwe kugituuma ki musirike sagalo pape njagala ekintu kino tukyongeremu katono mpaya akaseera kati abasirikale abo abamusirike nga babeera ku magombolola be bakwata abatalina butandaalo abatasimye toyi abayiye amazzi mu luguudo abatalima waka abatalabirira nyumba abatatutte baana mu ssomero Kyagulanyi agenda Kamuli be babavunanyizibwa emikolo abantu muyite wano mukole wati local administration ki police ekitongole ekirala babanga bakiyita Seculico Uganda Seculico Company kino nga kyekyabagagga nina banka okugikuuma nina amaka gange njagala mukuumi kakati gavumenti ya Mwami Museveni bwe yajja Seculico negiprivatizinga negenda mu mikono gy'abantu ne batandika okukola amakampuni nejjawo local administration police negigatta mu central police kakati emirimu gino gyonna egyali gikolebwa local administration police kumpi gyasigaliraawo anti yajja tunulira mu ratio agamba nti omusirikale wa poliisi abeera ku bannayuganda bameka mu mateeka alina ate ng'obwetaavu bwagyo bwaliyo gavumenti mangwawo nnyo nereetawo kye bayita LDU LDU galinga kumpi magye naye ng'ate abamagye abo bakyalo nga ku kyalo wali be babafuga era ng'atambula ne secretary for defense nga balawuna mukwata ne mumuwayo nga ne sente tuzeesolozaamu ezimusasula ezimugulira amanda buli famire siringi 10 omwezi bwe twakolanga kakati yo gavumenti kye yakola netandika okugenda ng'ezimba UPDF kakati ennaku zino waliwo ebitongole by'amagye amagye ge gali ku nnyanja amagye ge gali ku bibira kwongeza kugumiza byakwerinda kakati nga batandise okubeerawo obubbi bw'emmwanyi ojja kutuwulira nga Mwami Museveni ataddewo ekitongole ky'amagye ekikuuma emmwanyi egyo gyali kati ng'okukuuma emmwanyi nti ababbi b'emmwanyi local administration police tulinawo poliisi y'obutonde olidde kati poliisi leero nno eyo gye bayita environmental police omulimu gwayo kati yafuuse poliisi yaba extortion kyeki omuntu okukwata mu nsawo kukusikamu kyayagala kugamba nakwata butereevu mu nsawo mu ngeri ey'ekifere ey'ekibbi kuba kati bo basanga n'abantu abasenda we bagenda ozimba ennyumba namuganda andifa aba-environmental police tutuuse ani yakwadde okusenda wano bali eyo bafuuse kizibu omanyi nti nene environmental police nagiwulira e Kampala wano ogumu ku mirimu gyekola bw'oba oli mugagga n'olalira mu traffic jam osobola obayita n'obawo emitwalo 15 ne bakuba obugombe ne bakuyisa ab'obutonde bw'ensi ate balina kye bakola kakati twagala nze ndowooza nti obumenyi bw'amateeka one mix up eno eyajjawo mu police ne increased role y'amagye n'ekyokubiri central police kati yafuuse kitongole ky'NRM eri mu kuyigganya na kuyombagana na bannabyabufuzi ekifo kyoketta ababbi ekettaffe awo tulandira ku nsonga y'olunaku olwaleero kino kuba tugenda tutuuka waawo era eno abantu batuga abaana b'abantu mu Kampala kino ekintu kikulu nnyo eno abantu batta abantu eno obubbi bweyongedde naye poliisi gye nalabye Kamuli obungi bw'abasirikale nga bali ku Kyagulanyi amaanyi ge bamala nga batutambulirako ffe buli wosimbula waka nga waliwo owa boda akugoberera na buli omu kufa alina siteegi ya boda gye bateeka kukuba erikyama ewuwe naye abo ababodaboda abo tebabeera baboda babeera basirikale bambega wano wetutandikira okutunulira ebyobufuzi mu ggwanga lyattu Uganda ne Honorable Betty Nambooze twetolodde wiiki tugende kati waawo wennyini wooli ebyobufuzi wiiki eno ekibiina kye ekya NUP mubadde mawulire still of course omukulembeze wamwe yabadde wakubeera mu bitundu eby'e Kamuli nabaddeyo
teyagusiza nsonga mu byobufuzi still watudde eri ye mukulu Besigye yabadde Masaka olunaku olw'enkya leero president omukulembeze wammwe alangiridde Palisa n'ebitundu bya Bukedi mukulu Besigye ayolekera Busia polisi yavaayo netegeeza nti mukulu Besigye yakkirizibwa kubanga yakkirizibwa naye era babadde bamunyoolanyola gyagenda baleme kulimba nga atuuka yejjala baleme kulimba bamunyoolanyola era naye bw'anaatandika bannayuganda okumwaniriza mu bungi kubanga Besigye enjawulo abadde kati akyasisinkana ba FDC besikale bokka ba membership kubanga ali ku consultations ne bwe banaamala ekyo ne bagenda ku kyabangi oba oliawo naye bajja muyiganya so saagala kukyogerako kubanga nti nno ŋŋambe mbuno kiri kufefeka naye okuyiganya okuteereddwa ku opposition kati mu ngeri ey'enjawulo okuyiganya okuteereddwa ku kibiina kya National Unity Platform. Era bannayuganda balinze ekyenkya kinagguka kitya ekyekamuli kyatambudde nga bwe kyatambudde kati ekyepalisa wano kyembadde njagala okugamba nti kyekiseera Mwami Museveni asalewo kikyayagala bw'aba nga tayagala muvuganya akeere ku makya akale amaaso akolenga munna Amiini bwe yakola agambe nze ow'okufuga Uganda obulamu bwange bwonna ebibiina mbiweze sivuganyizibwa this is a military government byayagala bibeerewo mu asobola nosalawo n'agamba nti palamenti njigobye awo wajja tuulangawo lukiiko lw'abamagye lwe bayita military council oba nedda okulonda baba baka ba palamenti mbakkiriza abo munaabalonda byonna byayagala abirangirire oba si kyo bwe tuba mu nkola ey'ebibiina by'obufuzi alina okubireka ebibiina by'obufuzi bitambule ng'ebibiina by'obufuzi bwe bitambula obuzibu buliwa obulaba era bwe njagala tudisikasinga kino ekintu kye tulimu tekikwata ku ffeffe kaba actors ba politicians kikwata ku ggwanga lyaffe olwaleero Mwami Museveni abulako bubuzi kulangirira nti nno ekibiina kya NUP kiwereddwa ekyewandiisa ebintu byonna byonna obirabe bigenda mu maaso. One, NUP Mwami Kibalama bw'agikwata n'agikwasa ttiimu ya People Power ne beegatta ekyaleeta ekibiina ffenna mwe twayingira eyali Secretary General w'akakiiko k'ebyokulonda n'abakungu abalala bangi babagoba tebeeriridde tebesiikidde na mpande badde nga basooka tulaga nti baresigninze nga kigambibwa nti baali babavunaana olw'okukkiriza ekikolwa ekyo okubeerawo. Waliwo abaali balowooza mbu Kyagulanyi nga bwe yali nga bamu Kyagulanyi ku bwa Kyagulanyi bwe bw'anaatandika ekibiina agenda tuyamba tunafuyiza Besigye ne munnange ezinunula omunaku Mukama azitunga kiro ne lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko kati Kyagulanyi ajja Kyagulanyi NRM ne Mwami Museveni ne banne be baayaniriza nga balowooza nti nno azze kunafuya opposition eyaliwo yamaliriza aleesa omusaayi omujja mu opposition nedda engulu by being an actor who has attracted the biggest population okukkiriza nti erina oluwalo yeyabavubuka ekyayitibwa nti yali weevu ekyayitibwa nti yali weevu gwali muyaga wabadde weetaaga eggulu okubeerako ekamuli omanye oba yali weevu ate oba nedda nze nalabye abantu ekamuli ng'olowooza nti nno waliwo omuntu asumuludde nti abantu bava mu ttaapu nga bayiika nga mazzi era waliwo n'omuntu eyabuuza naye ye Kyagulanyi abantu abajjawa nalabye abavubuka abenkana abaana bange obungi bwabwe bwesobola kubala muwendo kati ekigambo ekyo bwe tutambudde going forward
ne bayita mwami Kibalama okusooka bakwata mukwate bambi ne bamutulugunya kyetutamanya kati kyetutegeera nti ebibiina bino ebirala ebiri eyo byowulira nti Uganda erimu ebibiina 38 nti ebimu byatandikibwawo nga bibiina bya state nga bibiina bya regime babiteekawo buteesi ne bagamba gwe kaswabuli tutandikireyo ekibiina obeere nakyawo ekyo kiba kiguumaaza anti kaakati bagamba nti Kibalama y'omu ku baalina ekibiina kiko ekyo laba Yesu bwamukyalira Mukama Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama Katonda w'obuyinza ali mu ggulu n'amukwatako n'akwata ekibiina n'akissa mu mikono emituufu. Laba bwe baali tebasuubira nti bannambooze bajja kwekkakkanya bagende bakulemberwe Robert Kyagulanyi. Laba bannambooze we bekkakkanya ole yali yakajja mu byobufuzi nomukkirizamu anti baatubala bubi baali balowooza nti tuli mu byabufuzi bino lwa malala gaffe naye twabalagako nti tuli mu byabufuzi bino lwa malala gaffe tuli byabufuzi lwa kununula ggwanga nti sifaayo oba Kyagulanyi ankulembedde ekikulu twagala kununula ggwanga. Laba Nuupu bwefuukira gavumenti ekizibu. Laba Nuupu gye baasuubira okuba nti egenda kuyombagana ne Besigye. Laba Kyagulanyi bwakwatagana ne Besigye. Omuntu ali mutegezeko kakati mwami Museveni asalawo ebibiina ebikulu bikasangwa abisekeeterera. UPC ye yasooka agijjamu mutabani w'Obote. Kooti yamugoba dda ku bukulembeze bw'ekibiina naye gavumenti gwekyalabawo. Era abantu mu UPC baminisita mu gavumenti ya mwami Museveni ekitegeeza nti UPC eri mu bufumbo obwakawundo kakubye eddirisa. Kyebakola tebagenda nga kuba amateeka gagamba we mwegatanga ebibiina endagaano ebeera ntongole ne mu palamenti neerabwako. Bano tebakikola bagenda kimpukumpuku. DP baginona gye walimu ng'oli kayingo mu DP. Ennaku zino waliwo obubonero obulaga nti ekimu ku kibiina ekirala ku bibadde bikuzeekuzeemu nakyo kyafuuse girlfriend w'omusajja ono omusiguzi. FDC bagitutte kati nayo mu butongole. Munaawona bwewabeera wa NUP nefuuka nti kati buli muntu automatically NUP kumpi osobola n'obutagiita it's not mu nkola entuufu it's not even a political party, it is a movement. It's a mass movement. Mugendo kyova olaba Oweekitiibwa Kyagulanyi yagamba nti NUP vehicle ne people power ye nannyini NUP. Kati basooka ye nannyini mmotoka eno NUP mmotoka people power ye nannyini mmotoka naye NUP ntono okusinga ekisinde ky'okwenunula obunene bwakyo. Kakati kyali is like it was welcoming buli omu from different parties. Era nakati bwe kiri naye wali tosobola kuparticipatinga mu kalulu nga kiri in that form. Era lumu nagamba the people power tesobola ku survivinga 221 kati abatamanyi byabufuzi bagamba Nambooze agambye kye nali ntegeeza nti okusobola okukwata bannabyabufuzi bano abajjidde ku kaadiyo oba bagamba nti azaala abanaku abalalu yabamanya lumonde abaana ababa abasiba ku muguwa n'abakwatira wamu bw'ati. Bannabyabufuzi nabo we bali kati kino ekibiina kikuyamba okukwatira abalalu baabo ku maki ku muguwa. Bannabyabufuzi bwetyo bwe tuli so controversial. Kakati mwami Museveni yawandiisizza people power ng'ekibiina bafunyeyo abantu ne bakwata eŋŋombo yaffe people power Balamu ye yakisookamu nagamba kiwandiise ne bakiwandiisa. Era very soon ojja sanga nga waliwo abavuddeyo nga batugamba nti nno mulekerawo okweyita people power ffe twakyewandiisiza. Buli kintu kya people power kyonna oba kya NUP bagenda bakifuula ekyobumenyi bw'amateeka nti uniform y'ekibiina kati tuli ku byambalo bifuuse basooka kakofiira kati bagambye n'okugamba nti ne sitayiro batandise kukwata batunzi bangoye
leero Bobi Yanga akwatiddwa nti ate omanya bamukutte bajati sina poliisi eno naye jati anti-terrorism gundi eyo joint simanyi biki anti-terrorism unit bamukutte nga terrorist byasangidwa nabyo asangidwa nechepe radio calls and whatever ebirina okubeera mu olaba bakwata n'omuntu ne bagamba nti oyo tumukutte ne toy pistol ate oba otegedde eddole ate lwaki onkwata batuuse n'okugamba nti aba NUP bambadde engoye zifaanana ez'amagye etteeka ligaana kwambala ngoye z'amagye terigaana kwambala bifaanana era bagamba ebikwekweto tebijja kukoma kati batandise so kyebagenderera ki okutta omwoyo gw'okwenunula ogula bannayuganda gwe bayolesa nga bayita mu kibiina kya NUP olowooza abaana bangi n'olwekyo tekiri feya bamwe honorable bangi teboolekedde mu makomera olw'ebyambalo ebyo bwe baba nga bakireese ate ne bakiggumiza nti olwaleero ne bwe tusalawo nti nno twambale sweta ng'eno ffenna ne tuzigula bajja tukwata buli kya NUP gambye nti batuuse n'eŋŋombo people power ogiwandiisaamu ekibiina buli kya NUP kati ennaku zino bali mu kufuba bayise mu kooti Kibalama ne bamuzaayo mu kooti omusango gwe gumu ogwawaabwa mu kooti bagamba tosobola kuzaayo omusango ogwawaabwa ne guwozebwa naye guno gwe gumu mu kooti bagenze poliisi bagikutte etukuba ne munda ewaffe bafunyeeyo abakeme bayuda ono ebyambalo bino ab'ebyokwerinda baba definingira bulungi nti kino poliisi ekwata lwakakofiira Bwanika yakuvuma lwa ovolo natandika n'okugamba gwe totanale gwe olowooza Bwanika bwagamba nti mwambala ovolo wabaayo pampa muli basiyazi gweoyagala kiyita kivumo buvumo naye aba akutaddeko omusango twakola etteeka ly'obusiyazi eririko ebibonero ebikambwe nga n'ekimu ku byo kisobola bagamba nti teriyo omuntu anaakolanga kibiina oba mugendo ng'ekigendererwa kyagwo kukulaakulanya busiyazi guba musange era kiwerwa si kyekyo kati we kubanga buli olukya amaloboozi ago geeyongera from omukulu wa bedi ojjukira nti olwekitiibwa Kyagulanyi yagenda ebweru n'agamba nti bannanga abazungu Museveni tali mu kuteekawo tteeka kulwanyisa bisiyaga aliwo eryo etteeka ly'ebisiyaga lireeteddwa kulwanyisa NUP abantu abamu ne batamutegeera naye kakati Bwanika ayagala muveeyo mu butongole Bwanika akulimba associate n'ebyefaananyiza oba n'ebikolwa ng'ekibiina ki bwe kyakola ng'ekibiina ki ekirala ekyakikola nga kibiina ki ekirala ekyakikola possibly yakyogera ku lwakibiina lwaki kakati obutemu bubi okutemula abantu kubi era ne mumateeka kive osobola ogenda n'ogamba abantu nti bannange ekibiina kyange ekyebyobufuzi njagala kiveeyo mu butongole kyegaane kiwandiike ebiwandiiko mu luzungu ne mu luganda nga kigamba nti ffe tetuwagira butemu Bwanika yali naffe mu palamenti ffenna 57 twalonda tewaliwo ku ffenna kibiina gwe kyayita ne kigamba nti Nambooze ovunaanibwa omusango okuwagira etteeka eriwera ebisiyaga lwaki akireeta kati era kive ki ekiri mu kireeta mwami Bwanika akozeseddwa to frame NUP to criminalize the party akozeseddwa nga Yuda bwe yawaayo Yesu ono akozeseddwa okututeekako omusango gwatuteekako nga gwakayitako n'etteeka ekkulu mu buli ngeri wanu ebyo ebintu bya Bwanika gavumenti esobola obisinziirako n'ewera ekibiina kubanga muteeka tugamba nti
teriyo omuntu anaateekangawo kitongole kyonna ng'ekigendererwa kyakyo kukulaakulanya busiyazi. Ekyokubiri, ne mu maaso g'abantu abantu balamu, abawagizi bamwe n'abatali bawagizi bamwe, mu maaso g'abantu abantu balamu, okutulabisa nga ffe abamanyi ennono zaffe wano, abamanyi ennono. Kino si kipya, ogwo omulimu kati gwakola era gwabadde emabega bw'otunuulira gwabadde akola ku Besigye.